Amaria. Amaria Productions.
kati Yesu alina amanyi waniko mukono nkulabe kati ogenda kola kyekola bwobanga okikkiriza wigo kikole yongera yole kiwato kati kola bwa kikole checho come on yongera sikulaba kirira lumya sitani kirira Yesu akulaba kirira Yesu akulaba nyole chiwatonyola kati kola wote everybody together chikone sitani aswani checho come on yambuka akaluluka Yesu tulina katondo mulamu akole byamani tulina katondo mulamu atale malubale twali bavungana bavuba tuyita bavuna tuyamba twali bavungana bavuba tuyita bavuna tuyamba kulira kino oluse ekyokulya kyali kibula wenjogerera sitowaza kira oluse ekyokulya kyali kibula wenjogerera sitowaza kira twalinda ebirwadde ebituluma Yesu nabituwonera haleluya tulina katondo mulamu atale mwalubale alina ebirwadde birete byali kubanga asobola biwonya akole ebyamaanyi nawe muyimuse akola binene nawe mutende akola binene atambuza abalema asasa n'abavuba akola binene akola bikulu akalulu kaliwo engalo ziriwo nawe mubukire Yesu mubukire Yesu muwubire Yesu muyimuse atambuza abalema akola binene asasa n'abavuba haleluya enanga Yesu akola binene wulira kirako evangelise nagenda kera waggulu ku Erigoni ne baŋŋamba mbu akawuna ka Yesu bakayita akadondolo abo be bagisu haleluya kati njagala okubira neyiba akadondolo vawe wooli odduka okakuba oli ali wali nawe ove gwe wooli odduka okakuba oli haleluya tugenda kuba akadondolo ka Yesu kati mweŋŋamba akadondolo tabule chuma akadondolo
n'okuyita mu kumusinira Yesu asobola okusumulula. Okimanya ekyo oyinza okuba nga wazi wano ng'olina ekizimba naye okuyita mu kutera ne mu kusinza Katonda asobola okulongoosa ekizimba. Haleluya! Nze gw'olabira wano tondaba lwa kuzina, nina Katonda gy'anzigye. Nze gw'olaba nagenda ne ndwala amayinja mu 9 ne baŋŋamamu amayinja gayingira mu 9 mbwela kitandise okuvunda.